kunsusu batabula ebizigo ebituukagana n'olususu lwo nga bawonya namakula ko n'enkovu sengana lubo Herbal Research and Beauty Center basangibwa wakaliga emabega wa Petro City opposite n'akatale k'abaveterani bakubire ku 0705 7 47 6 ne 0788 59 59 28 ne 0706 65 55 50 situkiramu ofuna obujjanjabi mbagirawo. Zanyo ku programu y'olwaleero musibye muti abalungi mwebale gye mukozeeko amanya n'eddoboozi nze Sengana Lubowa era nga tutuuse olunaku olwaleero okubeera nga twongera okuttanya ku nsonga z'obufumbo. So tuze twogera Sengana Lubowa Herbal Research and Beauty Center baba n'obesowoddeyo okufufugaza endwadde ezibonyaabonya bannayuganda. Sengana Lubowa akola ku nsonga z'amaka abaami n'abakyala tujjanjaba pressure, ulcers, sukaali, hernia, kandida, kabootongo nga takoma okwagabana emikisa olwo ate ku by'endabika ennungi bakola ku nsusu batabula ebizigo ebituukagana n'olususu lwo nga bawonya namakula ko n'enkovu. Sengana Lubowa Herbal Research and Beauty Center basangibwa wakaliga emabega wa Petro City opposite n'akatale k'abaveterani bakubire ku 0705 7 47 6 ne 0788 59 59 28 ne 0706 65 55 50 situkiramu ofuna obujjanjabi mbagirawo. Ku programu y'olwaleero amanya n'eddoboozi nze Sengana Lubowa era nga tuzze okubeera nga twongera okutegeera obufumbo bwali badde nga butambula butya. Mpozi olw'abaami abasinga temukyasobola kubeera nti mutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe era ng'ekizibu kizze olw'okubeera nti abaami abasinga mukola masturbation. Abamu bwe twogera masturbation temukitegeera. Masturbation kyeki? Masturbation kitegeeza ekikolwa kyonna ekikuleetera okweteeka mu mbeera z'obufumbo ne kikuleetera ofulumya amazzi g'obutonde naye nga oli bw'omu. Masturbation abasinga mugikola nga mufuna wet dreams, abalala mukola masturbation nga mukola phone sex, abalala n'okola masturbation nga weerooterera. Masturbation ekikolwa kyonna ekikuleetera ofulumya amazzi g'obutonde nga toli na munno mu nsonga z'obufumbo. Abamu mukola masturbation ng'ofuna wet dreams. Buli w'ofuna wet dreams ekyo kitegeeza togenda fulumya amazzi ga butonde kuggwayo nga toli na munno. Abalala bokola phone sex kyentegeeza abasinga mubeera wala oba ng'omwagalwa waali wala kwega ne musalawo okubeera nti mmwe okwesanyusa mu kukolera ku masimu nekikuleetera okufulumya amazzi g'obutonde nejjukira bwe okikola togenda fulumya amazzi kuggwayo. Amazzi ago gagenda sigala mu misuwa bw'osanga nti ebinywa binafuwa ozibikire enseke ekivaamu obeere nga amaanyi tokyalina. Ekikolwa ekyo buli lw'okikola omwami yali badde azanya eddakiika 3 lutu esooka ogenda kwesanya ng'ozanya eddakiika 3 abamu oli bw'ofuna akabugumu bw'oti ng'ogwamu abamu okikola omulundi gumu mu mwezi oba mu wiiki kwegamba gwe ng'akola ne time table ng'ogamba nti ssaawa bweziti paka bweziti nze ekyo mbeera nkimaze nkikoze kiwedde. So ng'ate ekintu ekyo kyaba kikyamu kuba jjukira munno oba ffe abakyala tulinga sigiri buli w'obeera ne munno n'obeera naye eddakiika 2 kubanga abakyala balwawo okubuguma. Abakyala kiringa bw'onaakuma essigiri bw'ogikuma tekwatirawo egenda twala akadde nga tennakwata kyokka ate gw'onaaba okyali mu kuteekateeka munno aba mulinga nkoko nga wagudde eddeeri. So ekikolwa ekyo buli lw'okikola kikuleetera okubeera nti tokyasobola kuwangaala mu kisaawe. Abaami abasinga mulina ekizibu ekyo obeera n'omukyala eddakiika 2 n'ogweri oba omuyambye n'obeera n'eddakiika nga 5 ate omulundi gumu toddamu aba n'omala wiiki aba n'osituka ng'ogayaala ebyo byonna masturbation yebikola. Ate mulimu abamu abaluzinga amaanyi naye nga tokolanga ku masturbation newesanga nti wafuna endwadde infection ng'eya candida ng'ekutawanyiza gw'omwami walwala ku kabootongo n'akuleetera okunafuwa amaanyi g'obutonde amaanyi g'ekisajja n'obeera nti kyosasobola kubeera ng'owamu n'essanyu. So buli w'obeera nti tosobodde kuwa mukyalawo ssanyu abamu tubalabye obufumbo obusaasise newesanga nga omukyala omuleka waka oba abapakasi bootuma ewaka nga be bakwagalira mukyalawo oba mikwano gyo nga gimanyi obunafu bwe buli nga be badda ku mukwano gwo ku mukyalawo gw'owaka newesanga oba abantu
oba aboku kyalo nga be bakwagalira mukyalawo olwokuba gwe tokyalina maanyi. So abaami abaliwo manyi nti amaanyi ganafuwa wakendera mu nsonga z'obufumbo tokyasobola kutambula kisaawe n'okimalako. Jangu tubeere nga tukuwa obujjanjabi. Tulina eddagala eriyamba omwami okuzibukula emisuwa neliyamba okugumya ebinywa n'okwongerako amaanyi g'obutonde. Eddagala eryo lya habo tekuli side effect yonna. Tusangibwa Wakaliga mabega Petrol City. Oyinza ogenda mu paaka empya n'olinya Natete Wakaliga n'ogamba kondakita n'akugiramu Wakaliga ku Petrol City. Bw'otuukawo n'obeera ng'onkubira ku nnamba eziri ku screen ya TV. Esooka eri 0705 74 47 61 ate ng'eri ku WhatsApp. Ne tubeera ne MTN eri 0788 59 59 28. Tulina ne Airtel endala eri 0706 65 55 50. Airtel zombi ziri ku WhatsApp era mbeere nga muzikubako olw'ensonga nti basenga abalala gye bali barisiivinga amasimu ago. Tulina abaami abamu nga amaanyi gakendera naye nga tokolanga ku masturbation. Amaanyi gakendera olw'okuba nti ozoofuna infection ez'enjawulo olwadde UTI neekuleetera okubeera nti enafu y'obusimu bwo nga ggwe omwami neweesanga nti tokolanga ku masturbation naye amaanyi gakendera. Tulina eddagala lyetukuwa ggwe atakolanga ku masturbation. Tulina Pakalasiti akuyamba okubeera nti akwongerako ku maanyi n'obeera nti osobola okubeera bw'obeera ne munno ensonga nga zibeera zitambula bulungi. Tulina ka emergency kuba mulimu abantu abamu bwe nga waliwo kamaki kogenda okuzanya mu dakiika nga 3 mu maaso naye ng'owulira topafominga bulungi nga waleetaaze okubeera nti munno okolawo ekyenjawulo. Akaddagala ko ka emergency kakolerawo naye bw'oba okakozesezza tekitegeeza nti kagenda kukolera paka nedda era nga obulira nti ka emergency kakwetaasa essaawa eyo singa obulina maaki ekuguddeko osobola okukozesa akaddagala ako oluvannyuma lw'eddakiika 3 ng'omaze okukakozesa ojja kuba otambula bulungi. Naye era tukukubiriza wemanyi nti amaanyi gakendeera tukukubiriza okubeera nti jangu ofune full package kuba full package egenda kuzza sisitimu y'obujja ggwe omwami obeere ng'ensonga z'obufumbo ozitambuza bulungi. Abaami abasinga size zikendeera bwe mukola masturbation olw'okuba nti emisuwa giri tiba tekyasobola kuzimbulukuka kwegamba bw'osituka obeera nga ekipiira ekiweddemu omukka nga oli mugonvu toli mukakanyavu ng'omwami omutuufu bwe yalibadde. Tulina akazigo akabayamba mu abaami okwongera ku saizi yammwe obuwanvu n'obunene. Omwami nga towera inches 7 bw'omanyi towera kisaanikira ky'ekidomola kya mukwano 20 liters kitegeeza oli mu buzibu saizi yo tewera. Obeera nga akajiiko akatabula mu ggama. Jangu tukuwa akazigo akongera ku saizi yo obuwanvu n'obunene. Kazigo ako ka habo tekuli side effect yonna kali pure habo. Jangu obeere ng'ofuna akazigo ako weeks 2 zokka ggwe omwami yenyuma mu size ng'okugulu kwakendeera. Abalala obeerayo eyo nga bw'osituka olebera bulebezi ogamba omukyala nti yenteredde naye nga tokalambadde ogonda olinga lyenvu oba ekipiira ekiweddemu omukka. Jangu ofune full package otereko n'akazigo buli kimu kijja kuba nga kitambula bulungi. Eddagala lyaffe tekuli side effect yonna ddagala li pure herbal tekuli buzibu bwonna. Tulina akazigo era akayamba ku baami okugolola. Abaami abasinga muli eyo naye mwakyama mulina bubendi mu baami wammwe neweesanga nti bw'obeera ne munno mufo ky'okufuna essanyu ate afuna pain. So okugamba tusembera eno gwate okwata kuboda kwa kiberanga nti omwami wobeera wakyama obeera ng'omuntu alina embaliga mu magulu mufo kyo wali badde otambula straight otambula otomera ebisenge. So omwami alina ekizibu ekyo jangu tubeere nga tukuwa akazigo akakugolola obulungi obeere ng'oli straight kubanga abaami abamu mumanyi enkula y'abannammwe gwe ng'ate eyiyo enkula olaba ndala. Jangu obeere ng'ofuna akazigo ako kakugolole bulungi nnyo obeere ng'oterera bulungi. Tukola deliveries kuba mulimu abantu abamu nga tosobola tuuka wetukolera obeera busy nnyo oba onyuka leeti naye nga waleetaaze obujjanjabi osobola otukubira kwezi ennamba eziri ku screen ya TV yo. Esooka eri 0706 65 55 50 eri ku WhatsApp. Ne tuba ne MTN eri 0788 59 59 28. Tulina ne Airtel endala
eri 0705 7 4 Airtel zombi ziri bize osobola okukolezako ekibuuzo kyo kyonna kyoyagadde okwebuuza ate gwe yagadde okuweereza obujjanjabi era osobola okuba kweza ennamba z'essimu tuba tusobola obukutuusaako wonna wobeera oli so obujjanjabi bwonna kugamba tekuli side effect mbeera nga ojja okwejjanjaba kuba buli wobeera omulamu buli kintu kyonna kitambula bulungi tekigasa kubeera nti abamu obeerawo ng'olina ssente empitirivu naye nga tezikugasa nga bodde waka ng'embeera ebeera mbi tozisanyukiramu olw'okuba nti amaka tegateredde buli lwova ohanga amaka tegateredde buli kintu kyonna ne bw'onaagenda ku mulimu onaagenda obalansinga ebitabo ojja kubibalansinga tebibalansinga olw'okuba nti omutwe teguteredde olw'okuba ensonga z'obufumbo buli bwe kibeera nga ekikwatagana n'ekisenga tekiteredde buli kyokwatako tekitereera so obuzibu bwonna obw'obufumbo obw'ensonga z'obufumbo beera nga okuba ku nnamba ezo eziri ku screen ya TV yo tuba tusobola okubutereeza oba obwetagisiza okujjanjaba ne tuba nga tukujjanjaba eddagala tekuli side effect yonna jangu tusangibwa Kaliga wokka mabega wa Petrosite tulina eddagala eriyamba ku bakyala kubanga abakyala nammwe mulina ekizibu si bami bokka olw'okuba nti obufumbo butambuzibwa abantu babiri kati omwami bw'aneekolako ate gwe omukyala n'osigala nga teweekozeeko ate omwami kijja muleetera okubeera nti akolamu ki embaliga abakyala abasinga muyingirira obufumbo nga temubuuliriddwa ne weesanga nti omukyala ogenze mu bufumbo obanga obuuliriddwako ate n'otafaayo kuddamu kwekolako saavisi so omukyala buli kiseera olina okubeera nga weekolako saavisi kati fe abakyala tulinga emmotoka kuba emmotoka bw'ogiguze ogitwalira mu saavisi ate ne weba ogivuze era osigala ogikola saavisi tekitegeeza nti oyiro gwe bagireeteddemu yagenda okubeera mpaka lubeerera nedda olina okubeera nga weekolako saavisi kubanga abakyala bamu babeerayo eyo nga yatyaba enku naye neweesanga nga zizzeeyo ate abala n'abeera nga takigezangako aba n'akigezaako ne bikoma mu kkubo so abakyala abali awo nga tewagenda wannakakande oba wagendayo n'obikola ne bisigala mu kkubo ya ne biguba ne bikonna ne biteeyongerayo n'ogenda mu nsonga nga tobimaliriza ennyama eyo n'eguba tuyina eddagala etukuyambaga omukyala kubanga abakyala bambagamba senga nkoze ebintu nkweseza eddagala lya buli kika naye ebintu bigaanye jangu tukuwa eddagala lyosooka okutuulamu erigenda okugonza ennyama eyo ennaku 3 zokka ennaku 3 bwe ziyitawo okwataganya n'eddagala eddala ery'okubeera nti obikola obeere ng'otyaba olusekese lw'enkululamba kubanga aba obeera mukyala obanga tewabikola ng'omwami yakwasa n'akuteeka ewaka omwami bw'agendako ebbali n'asanga omukyala eyakwegamba atuukiridde nga yabikola bulungi ate gwagenda kuba takyakulabawo ensonga lwaki abaami abamu tubaleetedde okubeera nti basulawo amaka naye ate nga tiyali gasuddewo olw'ensonga nti bw'agendako ebbali n'asanga kyatatera kulaba waka afuuka ekirala aba alabye ekyenjawulo kiringa ng'embwa bw'onaagisiba ku lujegere naye keekutudde bweti n'egendako wabweru eba eraba ekyenjawulo so abakyala mwenna mbagamba nti mulina okubeera nga mwekolako abakyala teweetereeze nga ggwe abakyala abasinga mudda mu kweraguza n'otamanya nti Katonda agenda kweraguza soka weekoleko gwe nga ggwe omukyala ku mubiri gwo soka weefunze abakyala basinga muzaala bujjukira bw'ozaala tosigala kyekimu ogenda kuluzinga tight egenda kuggwamu era kigereze ku baluuni wegigula nga mpya mu dduuka n'ogifuuwa tegenda kuddayo esigale nga bw'ebadde era ejja kuluzinga nawe omukyala bw'otyo jjukira bw'onaazaala oba n'obeera n'abasajja ab'enjawulo togenda sigala ng'omwana atalabanga ku basajja jangu tukuwa eddagala ery'okwefunza ennaku 3 zokka ogenda kuba omaze okuddawo bulungi nnyo bannange buli wonaabeera ng'oli mugazi omwami n'ajja ewuwo n'atuukayo mazima tagenda kunyumirwa wadde era ojja kwesanga nti ayaliridde essowaani 3 ajja kulya essowaani embweti adduke agweri ne wanaabanga zayina amaanyi ge ojja kwesanga abamu n'amaanyi gababula oluba okuyingira bw'ati ng'agwa olw'okuba nti sayizi yo nga zitomu kufiitinga so bw'omanyi nti olina ekizibu ekyo jangu tukuwa eddagala weeriri abazadde abali eyo abaana bali mu kuwummula naye ng'omwana tosobola mumubuulira nsonga ezo tosobola kubuulira mwana we nsonga za kutya abantu nti omukyala bwaweza emyaka 12-13 agenda mu kibira n'ataaba enku abazadde mutuwe abaana mutuleetera abaana tubakoleko
tujja bakolako bulungi nnyo ensonga z'okutyaba enku kubanga balina basenga bwe naye abasinga tebakyatwala buvunaanyizibwa bwabwe so abaana mbatuleetere tubeere nga tubawa eddagala ly'okutyaba enku oba ffe mwennyini mu batuwe tubakoleko ate mu abakyala abafumbo nga weetaaza eddagala eryongerako ku nsulo kuba buli wonaabeera ng'oli mukalu nawe mwennyini tojja kuba na feeling ate n'omwami wo ojja mubuza obwagazi gyali eyali kwesunze kubanga abaami abamu alaba omukyala appearance ng'erabika bulungi akabina kanene n'alowooza nti ne munda bw'ali naye agenda omutuukako nga ye mukalu wadda so abakyala abali ewo omanyi nti ensulo zaakalira tolina bwagazi jangu tubeere nga tukuwa eddagala ly'obwagazi addala abakyala abasinga mu kwesa family planning ne wesanga nti family planning ekuleetera okusirisa obusimu bwo ekumalamu obwagazi ekukaziza jangu tubeere nga tukuwa eddagala erizukusa obusimu bwo eddagala ly'obwagazi abakyala nammwe twabakolera full package yammwe erimu eddagala eriyamba omukyala okwezza obujja nobeera nti bw'okozesa full package eyo ensulo zigenda kukomawo kubanga abamu baali bazirina mu ntandikwa nagenda ku family planning ensulo ne ziggwawo obwagazi ne buggwawo abalala oluvannyuma lw'okuzaala obwagazi ne bukendeera abalala ensulo ne zibula jangu tubeere nga tukuwa eddagala erizukusa obusimu bwo eddagala ly'obwagazi eddagala ly'ensulo buli kimu kibeere nga kitereera bulungi so eddagala lyaffe ddungi nnyo tekuli side effect yonna gwe beera ng'okuba kweza ennamba z'essimu kubanga basenga balala gye bali bareceiving amasimu ago okusomeramu esooka eri 07 57447 eri ku WhatsApp tulina ne MTN eri 0788595928 ne tuba ne Airtel endala eri 0706555550 ezo ne nnamba ziri ku Airtel zombi ziri ku WhatsApp gubeera ng'ozikuba kate bw'okuba ku Airtel mu ng'eri busy kyusa okube ku ndala oba kuba ku MTN beera ng'ozikuba ku lw'ensonga nti zibeera bize wabula bw'oba weetaaza obujjanjabi naye nga tosobodde tuuka wetukolera tukubireko kola order tubeere nga tukutuusako obujjanjabi wonna wonna w'obeera oli oba oli luddawa ate mulimu n'abamu nga waleetaaza okubeera nga weeyongera okunnyonnyoka pulogulaamu zino osobola ogenda ku YouTube n'oteekayo Ssenga Nalubowa ojja kuba osangayo pulogulaamu bw'ogenda ku YouTube wandika Ssenga Nalubowa ojja kusangayo pulogulaamu gye ziri ojja kubeera ng'oziddamu ng'ogenda ozinnyonnyoka tulina akazigo akayamba ku bakyala okwongera ku sayizi y'omubiri kuba omukyala oyinza okubeera n'agamba senga ndi mutono nnyo nina emikono mitono amagumba mu kifuba kwegamba nga wali agadde okubikka amagumba g'omu kifuba oyinza osanga omukyala nga munene naye ng'ate mu kifuba amagumba kwegamba go galemerawo gasitama jangu tubeere nga tukuwa akazigo kaffe kamukuza extra herbal jelly kayamba abakyala okubeera nti oyongera ku sayizi y'omubiri gwo sayizi yonna weeyagadde oba oyagala gejja kabina oba oyagala kukola ntumbwe akazigo ako kalungi nnyo tekalina buzibu bwonna wiikisi 2 zokka ojja kuba olaba nga omubiri gukoze eki gutandise okusituka we gwagala ate gwayagadde okugejja wenna bwe ng'ogamba nze ndi mutini nnyo naye nze nanzenna njagala ngejjemu bwe tukuwa eddagala liba lyakunywa ne liboostinga immunity yo n'obeera ng'okola ki nga ositukamu nga kutuuka ku sayizi gy'oba oyagala eddagala lyonna lya habo tekuli side effect yonna tulina akazigo akasiriminga mulimu oliyo omubiri nga agwevuma omulala agwegomba kati gw'omubiri ng'ogamba asenga omubiri munene nnyo olubuto naddala abakyala ennaku zino embuto ziyiseeyise embuto nnene amabeere manene newesanga tokyasobola kwambala butopu bwa open ebbeere eddene likoma eri olubuto baakusala tokisobola kwambala ka bode bugoye buno obukwata obugoye obukwata wabuvaako olwokuba nti olubuto lunene luyiikayiika oluvannyuma lw'okuzaala abasinga we bakusala tosiba lubuto ne lulemerayo kwegamba nga n'omwami akyebuuza agamba wakulaba nti wazaala naye alaba olubuto lwalemerayo neyebuuza oba mwasigalamu akaana jangu tubeere nga tukuwa akazigo akasiriminga olubuto olwo ate naawe yeetaaza okusala omubiri gwonna era eddagala weeriri nga weetaaza okusala omubiri wenna obeere nga wenkanankana bulungi tulina eddagala lisiriminga ery'okunywa n'erisiriminga nga lyakazigo akazigo ko kasala bitundu kyoba oyagala kusala kabina oyagala kusala ku lubuto oba kendeeza bbeere oba ebisambi binene nnyo nga weetaaza obbikendeezaako oba ojja kukozesa kazigo
ebiddagala lyaffe lyonna lya habo tekuli side effect yonna jangu obeere ng'ofuna obujjanjabi jangu obeere nga weetereeza enseke ezaazibikira abannanga abakyala bali eyo wazibikira enseke ogenda mu period n'omalawo abamu omwezi mulamba oli ku kintu kimu n'olwala olwaleero enkeera n'otalwala n'omala wiiki n'oddamu kwegamba n'omwami ne bimusobera olw'okuba enseke ezaazibikira abalala mulina ebigala nga bibatawaanya olwala ttonde abalala ebigala nga bibalemesa n'okuzaala jangu tubeere nga tukuwa eddagala erizibukulako mu nseke mwe abalina ebigala nga eddagala weeriri nga bw'ogenda mu nsonga n'olumizibwa n'obula okufa no bwobeera mwana ng'osoma abamu n'osigala mu domitry okumala ennaku nnya lweziggwako olw'okuba peeni gy'obeerako buli muntu n'akimanya nti nti ate gundi leero kyamukubye tagenda kulabikako n'olwala n'olumwa n'osesema olw'okuba nti wagenze mu periods abasinga kiba kigalanga nga kyekikutawaanya mujja tubeere nga tubawa eddagala weeriri tekuli side effect yonna ate mulimu abantu abamu bw'olwala ennyo bw'otyo ng'ogenda mu nsonga abasinga olemererwa n'okuzaala olw'okuba nti ekigala ng'ekyo kikokota amagi nekikulemesa okubeera nti ofuna olubuto so tulina eddagala eriyamba ku bakyala oba oli mwami ng'okuzaala kuganye abaami abamu ng'oli eyo enkwaso nnafu ate abaami ekibaleetera abamu okunafuwa enkwaso okukozesa masturbation wasanga nti enkwaso zinafuwa ate ku saidi y'abakyala abamu ekibalemesa okuzaala amagi gabeera wala oba amagi gabeerako olububi kwegamba n'obeera nti wobeera n'omwami tosobola kufuna lubuto tulina eddagala lye tubawa mu abakyala eryoza mu nseke nerisembeza amagi ate mu abaami ne tubawa eddagala eryongera sperm counts n'obeera nti singa obeera nti obona ekizibu ky'okubeera nti olemereddwa okubeera nti ofunisa omukyala olubuto ekizibu ekyo kibeera kiggwawo jangu tubeere nga tubawa eddagala weeriri tulina emmumbwa z'abakyala omukyala ng'oli lubuto naye nga weetaaga okwesa ku mmumbwa ezimenya oba emmumbwa zewalikozesezza mu lubuto nga lukyali luto nga terunnatuuka kumenya emmumbwa ezo tuzirina ate tulina emmumbwa ezimenya ng'omukyala oli myezi 8 mu myezi 7 onaatera okuzaala emmumbwa ezo weeziri mujje mubeere nga mufuna eddagala eryo eddagala tekuli buzibu bwonna tusangibwa Wakaliga mabega petrol station oyinza ogenda mu paaka empya n'olinya Nateete Wakaliga n'ogamba kondakita n'akugiramu Wakaliga petrol station bw'otuukawo n'obeera ng'onkubira ku nnamba eziri ku screen ya TV yo esooka eri 0705 747 waliwo ne MTN 0788 59 28 ate ne tubaawo ne Airtel endala eri 0706 65 55 iso ne namba ziri ku screen ya TV yo mbeera ng'ozikubako nagambye bw'okuba kwemu ng'eri busy kyusa okube ku ndala kubeera zo zibeera busy tokoowa mbeera ng'ozikubako gwe togamba nti enamba bazituwa tezibe tebazikwata gwe beera ng'ozikubako ate ne weba ebuziza network tokoowa gwe nyiikira okubeera ng'ozikubako ojja kubeera nti tukola ki otufuna nagambye tukola deliveries kumwe abantu ababeera busy kalosobola tuuka we tukolera kola order naffe tukubire tubuli eddagala lyoyagala tuli parking tuliwe omwana alikuleetere wonna woobeera oli eddagala tekuli side effect yonna tulina eddagala lyaffe ery'emikisa kubanga omukisa nakwagamba gutomera yeetegese gwe bw'oneetuulako tegujja kunoonya gw'olina ogunoonya tulabye abantu bangi nga ebintu byakola tebigenda mu maaso olw'okuba alinako ekintu ekimusiba nowesanga nti eyali badde akola ebigenda mu maaso ye buli kyakwatako kyekyonooneka abakola omulimu gwe gumu ogugwe gwe gufa nowesanga nti ate abalala bo bafula ne bakola ki ne bayitamu so abantu mwenna tubakubiriza okubeera nti mujje munaabe ku kyogo tulina ekyogo eky'emikisa jangu otangaza emikisa gyo tulina ekyogo ekyambulula jangu weeyambulula ebisiraani mbasiba mbagamba nti jjukira ne wobanga oli mulokole olina okunaba ku kyogo ekyo olw'ensonga nti ekyogo ddagala ganda si lyakweraguza teririko nti ogenda onabire mu masaŋŋanzira nedda kobeere nga munabira mu kinabiro kya lukale terina buzibu ng'okujja kukwata eddagala weeyire oveeyo otambule otangaze emikisa gyo weeyambulula ebisiraani emirimu gy'okola tegitambula obufumbo obuyuugo olw'okuba nti oliko olutwe abantu b'omwami tebakwagala
oba omukyala ofumbidde omwami wo abeewamwe tebamwagadde jangu onaabe ku mikisa jangu onaabe ku luganjo obeere nga buli kimu kyokwatako ng'oyagalibwa abakyala abaliyo nga temuweebwa ofumbidde omwami mugagga naye mazima omwami n'akugulira okuva ku lulagala paka ekisembayo nakireeta nakiteeka ewaka nga tobeerako wadde n'ekikumi ate nga buli muntu yenna yaleetaaze okubeerako n'ekikumi mu nsawo naye omukyala oli waka tokola omwami takuwa wadde kyoyagala buli kyoyagala omwami takuwa ssente nkalo buli kimu akigugulira jangu tukyuse omwami ofune ku muweebwa nawe obeere ng'oweebwako abantu mubeerawo awo nobeera n'abantu abalina naye nga tebakuwa abalala nobeera n'omwagalwa abo nakutwalako out nakugulira buli kyakulya kyonna n'amala ne boda n'agimiza n'agiramuza ekutuuse ewaka wolaga olwo lwonna nga ki jangu wotangaza emikisa gye egy'okuweebwa jangu obeere nga buli kintu kyonna okikolako kibeere nga kitambula bulungi so eddagala lyonna tekuli side effect jangu obeere ng'ofuna eddagala eryo tulina eddagala ejjanjaba kandida kabotongo oba olina ulcers eddagala lyonna weeriri eddagala tekuli side effect yonna mubeere nga mujja okwejjanjaba mwabaami abali eyo ng'amaanyi gakendeera tulina full package tulina pakarasti tulina ne ka emergency buli kimu kyonna kyonna gwe tokyasobola kutambula kisaawe n'okimalako jangu obeere ng'ofuna eddagala lya habo tekuli side effect yonna nammwe abakyala ng'ensonga z'obufumbo okwegamba owulira bikutamye obwagazi toyina eri omwami wo kyokka bw'abeera ewala n'owulira ate ng'omwetaaza ate bw'ajja wooli owulira nga ate tuyagala kubeera naye tulina eddagala erizukusa obusimu bw'omwe abakyala ng'obadde ku family planning tulina eddagala ly'obwagazi tulina eddagala ly'ensulo tulina eddagala ly'okutyaba enku ennaku 6 zokka n'obeera ng'omaze okutyaba olusekese lw'enku mujje mubeere nga mufuna obujjanjabi mpozi n'abakyala abali eyo nga weetaaza okulabikako obulungi nga nze tulina ekizigo ekikola obulungi ku lususu weesiiza ebizigo bikuleese bunnamakula bikuleese obugalo obukonye obukuubye buganye jangu obeere ng'ofuna ekizigo ekirungi ekituukagana n'olususulo ekitagenda kubula lususulo ekitagenda kubuleeta namakula mujje mubeere nga mukifuna tulina sabbuuni akola ku lususu omulungi atagenda kwokya tulina bu oil obulungi buli kimu kyonna weekiri mujje tubeere nga tubawa ebintu eby'omulembe tusangibwa Kaliga wokka mabega Petrosite beera ng'okuba ku 0705 74 47 61 enamba eri ku WhatsApp gwagadde ogenda ku WhatsApp osobola okukozesa enamba tulina MTN 0788 59 59 28 ne tuba ne Airtel endala eri 0706 65 55 50. Airtel zonna ziri ku WhatsApp osobola oweerezako ekibuuzo kyo oba oyagala kukola order ya ddagala ugambye tukola delivery kugwa atasobodde tuuka we tukolera beera ng'okola order tukutuuseeko obujjanjabi essaawa ya leero nsibula bwe mba ngenda nzira direct ku kiriniki bwe yeetaaza obujjanjabi osobola okujja kuba tukola okuva ku ssaawa emu ey'okumakya mpaka essaawa zibeera 3 ez'ekiro ate nange nzira direct ku kiriniki ngenda kubeera mbajjanjaba mubeere nga mukuba amasimu kuba essaawa ya leero nange ngenda tandika receiving amasimu gammwe nsigadde nze Senga Nalubowa tujja kuddamu olunaku olw'Emmande jjukira pulogulaamu ebirawo olw'Emmande essaawa 10:30 ez'ekawungeezi n'olwokuna essaawa 11:30 ez'ekawungeezi mubeere bulungi mweraba. Senga Nalubowa Herbal Research and Beauty Center baba nobeesowoddeyo okufufugaza endwadde ezibonyaabonya bannayuganda. Senga Nalubowa akola ku nsonga z'amaka abaami n'abakyala tujjanjaba pressure, ulcers, sukaali, hernia, kandida, kabotongo nga takoma okwagabana emikisa olwo ate ku by'endabika ennungi bakola ku nsusu batabula ebizigo ebituukagana n'olususu lwo nga bawonya n'amakula ko n'enkovu. Senga Nalubowa Herbal Research and Beauty Center basangibwa Wakaliga emabega wa Petro City opposite n'akatale k'abaveteraani bakubire ku 0705 7 47 61 ne 0788 59 59 28 ne 0706 65 55 50. Situkiramu ofune obujjanjabi mbagirawo. Oli mukulaba Television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Love is a bomb. When love from you go sabotage it, we are too tight like a Dube concert. Come on, go for baby, you say like you see.